Bobi Wine bwakunnyonnyola lwaki Gen. Museveni afa nnyo Nuupu egende mu iPod, munnange tolema kukkiriziganya nange nti Museveni ayagala kuyoola Bobi Wine bigere, ayagala kumuyoola bigere. Nja kunnyonnyola kye kitegeeza okuyoola ebigere. Ate era obusungu Muhoozi bwakozesa ku ambasada wa Germany era mu kunnyonnyola Bobi Wine kwannyonnyodde ku nsonga za iPod ng'ali mu ggwanga erya Canada. Munnange otegeera butegeezi we buva. Kale bwentyo munnange nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese, era teweerabira Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanye, Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitende Kajjansi, buuza ejjanyi ku kyaki, awo osanga Hillside View Apartments omuli buli kimu. Twala butwazi tulootwo. Nakugamba nti munnange transport wa bwereere bw'oba oli kumpimpi awo naddala ng'ova ku airport Entebbe, ate nga security y'amaanyi, wifi weeri, okukosa n'amasannyalaze agatavaako. Timo Property Consultants Limited nabo basaale nnyo mu nsonga z'ettaka. Bw'oba oyagala kugula ttaka, oyagala kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba ewedde, aba Timo Property Consultants Limited nabo munnange tobeerabira. Okukosa ne maintenance palace. Aba maintenance palace balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi byonna. Beba maintenance palace. Omusawo Dr. Waali era gwe munnange tofana birwadde, pressure, sukaali, yagamba si bulwadde, ekibumba n'obulwadde bwaffe buno munnange gwe. Ennamba gyensabe busabi wano eya Dr. yakola research n'amukuguka, ojja kuba munnange okoze kyamaanyi nnyo mu kwetaasa. Ate nga Mukisa Transport Services bano munnange balina emmotoka ez'omulembe, gwe wenna ayagala okutambuza okuva ku airport okudda e Kampala, okuva ku airport okugenda yonna gy'ogenda okutoola eggwanga, oba okugenda ku airport okwata obudde n'okutambuza mu ggwanga lyonna Uganda, mu bibuga byonna. Aba Mukisa Transport Services beekwate, bali ku 074 93273 074 93273. Okay, munnange kabadde kaseera kabbugumu nnyo. Omwagalo w'abangi Bobi Wine ng'atuuka ku kisaawe ekyennyonyi e Canada, era bannayuganda munnange bwe batyo baamwaniriza nnyo n'essanyu eringi ennyo. Bw'atyo munnange nga yakatonnya bali ku Pearson International Airport Canada. Bannayuganda bwe batyo emirimu gyasanyaladde ku kisaawe ne bannayuganda okuba nga basazaamu programs zaabwe endala zonna okusooka okwaniriza omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Kakati munnange mu bigambo Bobi Wine byesaagala kulwisa kukuwa mu katambi nga yeeyogerera, kubanga olubaali w'omulamu takola ki, tasamirirwa. Kale bwentyo ngenda kukuwa akatambi nga ayogera naddala ku iPod, kubanga awo munnange we wava pulaani ya Gen. Museveni okunafuyiza ddala oludda oluvuganya, in particular Bobi Wine. Kwegamba Gen. Museveni ayagala kuyoola Bobi Wine bigere mu njogera ennyangu. Omuntu bw'akuyoola ebigere kiba kitegeeza nti afuna awantu w'olinnye ekigere kyo mu nkola ey'obulogo. Kati n'ayoolawo ettaka. Bw'ayoolawo ettaka muganda wange ng'alitwala ng'akologa oluvuuti. Kakati Gen. Museveni ayagala kozesa iPod ayoole Bobi Wine ebigere okusinziira ku nnyinnyonnyola ya Bobi Wine. iPod oba Interparty Organization on Dialogue yali NGO oba kibiina ky'abannakyewa ky'abazungu kakijja kikubiriza abantu okwatagana, okwegatta, nga si kyekisasula sente eziri mu constitution, eziri mu mateeka zirina okuweebwa ekibiina ekya opposition ekikulembera. Ne iPod eyo ng'eyagala tutuule wamu tuteesaganye. Tetuwakanya nteesaganya, naye twategeeza abanafu Abajamani abaali bakulira ekibiina kya iPod. Tiffe tetugenda kuteesaganya na muntu
ali mu kuwamba abantu baffe, ali mu kutta abantu baffe. Era ne tubanyonyola nti Museveni ekyayagala si kuteesaganya naffe, ayagala just kufuna ekifaananyi nga tuli naye asobole okukikozesa okugamba abantu bano batula ne boogera n'okulimbalimba mawanga agavujjirira Uganda ag'abazungu ti olaba ono president ali mu mateeka era ayogera nawo ba opposition. Era aba IPOD ne tubagamba tetugenda kujja kwogera na Museveni mutwesonyiwe kuba twamanya ti Museveni kyayagala. Kakati Mwami Norbert Mao nga bwali nti yo mulimu gwekolera Museveni era Norbert Mao n'asala amagezi ne baleeta etteeka ne bataleeta mu bulungi nga baagala bakifule kya buwaze okubeera part of IPOD. Era IPOD ne bagiteeka mu kitongole ekyaliwo kye bayita National Consultative Council. So ekyo ekitongole ekigatta ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga tukibadde part of the, in fact NUP favored vice chairman b'ekyo ekitongole Comrade Katana Benjamin omwanika waffe ye vice chairman w'ekyo ekitongole kuba kiriwo mateeka. IPOD teyaliwo mateeka, amateeka tegatukaka tekitukakatako kutula mu IPOD era ne tugaana. Kati eno kino ekitongole ekya National Consultative Council ekitugatta kyetuli part of etteeka lino libaleese IPOD bagifudde part of that. Sorry, NCF, National Consultative Forum. Kati National Consultative Forum kyekibiina ekyo kitwala nene IPOD bagifudde department mu National Consultative Forum. Jukira National Consultative Forum chairman waayo yabadde Kiwanda, vice chairman nga Benjamin Katana ng'ava mu kibiina kyaffe. So tukkiriziganya okwogeraganya n'ebibiina ebirala naye si byatugulira bino ebya Museveni okwogera ku nsonga era nga tukikola mateeka. So etteeka eryo balirese tebalirese mwoyo mulungi, balirese number one gezaako okubuuzaabuza bwongo bw'abantu naye n'ekisingira ddala kutuukaka. Kati njagala omanye nti amawanga gonna aga democracy gonna mu mateeka ekibiina ekikulembera mu opposition kiba kiina okusasulwa ssente okusinziira ku namba y'ababaka bekiina. Mu tteeka eryo tewaliwo erigambira nti olina okwogera n'omufuzi abeera mu buyinza ekiseera ekyo, no. Naye kati bino baagala kukozesa ssente ezo ezijja mu kibiina kyaffe okutusindikiza tukaka okwogera ne nakyemalira tyoba si kyo ekibiina kyaffe tekizifuna. Kifaanana ng'okugamba nti owa opposition atakolagana na Anita Amongo oba atakolagana na Museveni tajja kufuna musaala nga MP oba nga meya. Ekintu kye tulowooza nti kibeera kya busiru. Ne munnange mu Uganda buli kya busiru kisoboka. Era ensonga lwaki eritteeka baalitaddewo. Etteeka baalitaddewo kugezaako kutu amtwistinga tutogende Museveni tetujja kwogera naye. Tetujja kwogera na Museveni, tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza. Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi. No, Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkwayo mmeka ate ffe we are not for sale. So kitwayogera era kyetwogera, we are open to dialogue, we are not open for sale. Kitwogera kitwayogera nti ffe tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna yenna ku nkyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear. Byenjogera mu lwatu byenjogera ne mu kyama ti ffe kyetwagala okuteesa naye kiri kimu, ovaako otya tukuba jjeeke oba tetukuba jjeeke. Bannayuganda abaleke bagende maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo. So yenzikiriza yaffe eyo yendowooza yaffe. Tuli part of National Consultative Forum, IPOD eri mu National Consultative Forum naye era tebagenda kukozesa ssente ziva mu parliament okutukyusa endowooza nedda. Tulina abasanyufu nga tukyalwana mu mbeera eyo kuba twasikinze ne bannamateeka baffe ogenda mu kooti nga bwe tukyalwana n'embeera eyo tubasanyufu nti bannayuganda bo baavaayo dda
ne bagamba bano baba kyasibye sente zino kujja mu NUP tugende maaso tusonde abantu basonda sente date tuli bubinyo nga NUP mwebale nnyo mwebaleeta embeera ey'okuyoola ebigere endowooza ogitegedde omusajja ayagala batuule mu iPod akozese iPod Museveni nno musajja mujoozi ate amanyi okubala opportunist akozesa advantage buli kintu ayagala akiriverejingireko akikozese ku advantage ye afunemu kubanga kati tebereza iPod tekyali kirowoozo kye era nga kirikala n'abakiteekamu ssente bazungu kakati bwe bazireeta ssente kati ye ayagala azikozese yeefuule nti yazireese zize ziva mu gavumenti ssente za Museveni mukakati okuzifunako olina kutuula kwogerezeganya naye babakuba ekifaananyi naye era alage bali abazibawa nti ayogerezeganya nammwe eno yasinziira awo alage nti demokrasiya waali atuuka mu kalulu akabbe bubbi akozesa amagye gakube buli kimu ye alitaininga entebe ye nga n'ekitiibwa akiride nti yabawadde ssente nga n'ebifaananyi babanje okubakuba ne babikozesa ku advantage yaabwe nti mulaba bateesa ne Museveni bwe kituuka ku ssente za Museveni bagenda teri atala ssente za Museveni so nga tezibanga kozese kakati ekyo ne kibeeraawo nti Bobi Wine okuba nti ayogerezeganya ne Germany ewuumye omutwe mu iPod kino kikola bubi nnyo gavumenti era wewava obusungu bwa muhoozi okutuuka okubeera nti nno ate era abijweteeka ku ambasada wa Germany era n'atandika okubeera ng'amuyisaamu amaaso n'okuvuma byonna byabadde nga gyamuvuma ndowooza kati buli mwategedde bwe biva kubanga jjukira nti eddoboozi lya Bobi Wine liwulirwa nnyo olw'ensonga nti byayogera biba bituufu ate era nga babirabako abali makomera babalaba abattibwa babalaba okutulugunyizibwa bakulaba kati muhoozi n'abeera nga bimukwata butereevu kubanga ebyo byonna byonna byabiwumamu omutwe wano Uganda kuba yalagira era yakakasa ku mutimbagano ku mukutu gwe gwa X nti byonna ebikolebwa ku bannuupu okutulugunya kwonna okukwatibwa byonna yatuma abo ababikola muhoozi Kainerugaba bwatyo bayagamba kale kwegamba kirabika Bobi Wine tayoola bigere taabe mwangu kuyoola bigere nga Museveni bwabadde ayoola banno Batimawo ba omugenzi Semwogerere Akena n'abalala bonna bampuuga n'abalala bonna n'ensolima zonna eziri mu opposition babadde nga jayoola ebigere FDC yenajja nankumbi n'abalala bonna babadde nga jayoola ebigere n'abateeka mu luvuto n'akologa bonna munnange n'abeera nga abatadde awo babafugikawa teri amanyi anti eddoko kakati Bobi Wine akyamulima era yakyogera naga nti ebyebira byonna nabiyoola dde ebigere naye nuupu ekyannemye muganda wange tebigenda kuba byangu yadde n'akamu naye nga abadde Badi Bobi Wine ng'atunnyonnyola ku nsonga za iPod era nga munnange asinziira mitala w'amayanja e Canada ebadde press conference bayogereddemu bingi naye nga ensonga eyo eya iPod yagirambuludde bulungi nnyo era nga twabadde tusaana tube nga tugitegeera bulungi nnyo era nga bwe tubiyogera bulijjo bwe bityo bibiri Tegene Museveni akazannyo ke alina okubeera nga akafiiramu ate nga n'essente za iPod muganda wange nazo ziri mu lusuubo tobulaba nga Nobert Mao afaayo nnyo okulaba nga Bobi Wine bw'agenda mu matizadde mu iPod kuba kimanyi Bobi Wine essente za iPod yazirina bw'ati yazikutte tebajja kuzifuna nga takkiriza muganda wange si byangu ekiyita waggulu otega wansi okitegeera wansi kale bwentyo munnange sigenda kusooka wantu sinkane ate mu bozza peziddako wano ku Uganda Atlantic nga bulijjo akuume